Gazi simanyi yazaala omwana bamuyita Kate. Angambye gwe Paulo ogamba otya nti teyalina maanyi ga kisajja mpozi gaggweramu mu ggwe yali takwagala. Mugambye oli musiru. Tomanyi na luzungu. Low sperm count kitegeeza maanyi ga kisajja. Kwegamba balaba nga babuukira buli nsonga. Nze kati nkunnyonnyodde view yange. Nze kati munjogeza n'ebyama bye nnali nsirikidde. Ekyo ekintu banvuma ne banvuma obugumba nasirika. Ne ngamba Mukama ajja banswaliza. Mbuto n'enzisula kwegana olaba abantu abatalina magezi ate balowooza nti abantu beerabira. Abantu b'ensi eno tebeerabira. Era baalabanga nti Robinah mugumba. Nze n'ekyanzaaza nali njagala kujjawo ki? Kintu ekyo kya bugumba kye banvumanga era nakeera ne nzaala omwana. Ffe bwe twagezaako okunoonya omwana. Bagayinoza abawera abasatu mu Uganda wano besinza kuzza ku radio oba ku TV banyinyonnyola ne bangamba Paulo alina low sperm count okuzaala kwe kuba kwa chance olunaku luno yeni enjagala gavumenti egiddemu naye sigambye nti abaana bonna bajja kubasiba Kafeero naye ng'abaana abasinga nabo mwalabanga nga beekalakasa ku TV mujja kulaba nga DNA bawansi naye njagala abo abaagala okusima Paulo bwe bagamba nti bamusimayo balidda ne beetondera abantu nga bamaze okusimayo omusajja oyo nga n'abaana abamusiba be tetulishiwaayo katokiraba naye nze ngamba tekijja kubaawo ngenda kulwana nfiirewo eno ensonga buli muntu agyesimbamu siina gwenja kutya kutaliza ti siina gwenja kutya kuba bakozesa oyo Ssenkubuga azannya emizannyo bamukozesanga threat gyendi mbu balage nti yabakulembedde okugenda okusimula amalaalo kuba mulabya okubukidde TV ng'aganze sirina buyinza kati nze bwe mba sirina buyinza ye Ssenkubuga yabujjawo mu mikwano gya Paulo egy'okulusegere teyaliiko nze nali nzijanjaba Paulo Ssenkubuga saamulabako nga ndeetera yadde omutwalo gw'eddwaliro ati aje kumideko enkola ya video of course bwetu wetukola tuleta ebintu ebyenjawulo ebiri exclusive ebitali kagamba tetuleta lugambo tuleta kirali kyene tuleta ekintu nga kiri verified legitimate source of news so nakulwa leero embera y'omugenzi Prince Paulo Kafeero abantu bakubye empewo abantu bakayanidde ebyokuba nti bazuikula omugenzi Prince Paulo Kafeero. However twanozza ku mukyala amanyikidwa nga Robinah Bisilikilwa n'abanga atuwasaidye n'ensonga lwaki tayagala bazikule omugenzi Prince Paulo Kafeero. Ebigambo bya Robinah Bisilikilwa Bisilikilwa ono yali mukyala wa Kafeero yamuyimbako n'okuyimba na Bisilikilwa so yamuyimbako n'abanga y'omu ku bakyala bokka kumbi omwana w'omuzungu ne Bisilikilwa be bakyala babiri bokka be yayimbako kuba nti mu mukwano be yali ategedde be yali ayagala so katufune eddoboozi ya Bisilikilwa ono oba interview eno nga tuyogeramu ne Bisilikilwa otegeere kiki tutegeeza otuba tugambe nti enkola ya video ne kasavukanya maze channel zaffe esiba okuleta exclusive ezakabi mu Uganda mbatutumufu n'abantu abali political n'abantu abakabi mu Uganda at large kukubidde live and direct okuva ku radio nga neera njagala okuba nti tuwayamu dakika nga zizo abantu bategere side yo saagala kujajinga n'enjaga jase kiri ku side yo n'abantu kye banditegedde gwe nga omuntu yaliko wa Kafeero oba yaliko mukyala wa Kafeero abantu bawulire side yo naki kye wandyagadde byebyo kasaagala kujajinga njagala side yo tugeze kubanga tuttaanya so buzibu ki obuliwo saawa zino obuzibu obuliwo bwa kuziikula mufu nti bamujjako obutaffaali nze Bisilikilwa kyesikiriziganya nakyo lwa nsonga emu olw'okuba nti nze mmanyi ebintu byonna ebiri emabega w'ekintu ekyo nyimirira ku magulu gange n'enkigaana kubanga ekigendererwa ky'abantu bano okusimula Paulo tebaagala butaffaali buli bano abantu ba saidi ya Nanga baanoonya dda bwe bapenetrating amalaala ago bagende bakolereko ebyawongo kuba omuzimu guludde nga gubasumbuwa okuba taata wa Paulo lwe yafa n'awamba ebintu bya Paulo n'atunda ebintu by'omuzimu gwamutabukira yatuuka kufa ng'akuba nduulu kati mu kufa jjukira nti oyo omusajja teyayinanga maanyi gatambuza bintu ebyo bitunda era bano abaana bazaala be bagendanga babitembeeya bayina obuzibu omuzimu gwabafuukira omuzimu kati bwe bafuna kino ekintu ky'abaana nti omusayi gubabodde ne bamanya bwe beekwata ku baana bano bajja kuba basobola okukola ki okugenderako ku malaalo wali kakati nze ngamba nti bwe babaga ddala baagala butoffaali baddire ku baana ba Paulo omwana amufaanana baddire ne mwannyina bwe bagatta taata ne maama nantongo era obwo balaba olaba nga bafaanagana bakole ku abo DNA bwe baba gye baagala omukyala atakkiriziganya na musayi guvudde mu Ddube oba Simoni n'ensi yonna eba ekiraba nga tekisoboka
nze kyekizibu kyange kyokka nze sifaayo oba babeerawo ku kijjo oba babasuzeewo oba bayinawo mikolo oba baziisewo kyessaagala kwe kuddira ensululu ogikuba ku malaalo oba enkumbi okusima Paulo kubanga nze kankubuulire omuntu oyo mu kumuziika okuziika kuwedde nabeerawo nga nina okunoonya sente zikola amalaalo abakyala abamu nabawulidde bagamba mbw amalaalo nagazimba mu mabugo ne mbabuuzamu abaazaala ennyo mwe mwandinsinze okufuna amabugo lwaki temwagalira nenkola ki ne tuzimbamu amalaalo nanoonya sente nenzimba amalaalo abo abantu bandibadde banneebaza okubazimbira bba waabwe omuntu gwe balisangawo n'abaana baabwe ne bamusangawo naye okunneebaza nga batema amalaalo ago bagatememu nze sisobola kikkiriza ate nga n'okugazaawo tebasobola kubanga ne mugazimba bwe baba tebanyamba kati ogasobola baligazaawo batya sikkiriziganya nakyo era nja kufiirawo ate nze Bisilikilwa siyimirira mu nsonga gye sigenda kumalako siri mutiitiza era ekyo njagala bakimanyi omuntu yenna agenda okusima Kafeero nja kukutuka naye bwe baba baagala DNA y'oku nsi gyeri omwana wa Paulo waali era omutunuulira ng'amufaanana mwannyina waali ebyo bwe baba tebabisobola babiveeko kuba tebakyalina kye bagenda kufuna n'ebintu byaggwawo dda Bisilikilwa mu bintu olabikirwa nga owulikika n'okulabika ng'omuntu omu ku Kafeero omugenzi Late Paul Job Kafeero gwe yali yeesiga kuba yakola n'oluyimba oluli mu manyago saidi yo abantu bade tebanategera bakuliza ku radio wali muntu ki eri Kafeero omugenzi Kafeero yali mwami wange ate nali mukwano gwe kubanga osobola okuwasa omuntu nga si mukwano gwe wakati yalina abakazi bangi be yazaalamu gwe alina gwe yaga nti ekyapa kikyo kitereke nze nali mukwano gwe era mu kintu kino ng'oggyeko ga nti yali mwami wange omwami n'omukyala nsooka n'enkiza aside ne kibeera wali n'ennyimirira mu lutalo lwonna olubeera okuzikula Kafeero nga mukwano gwe yes osisinkana ddi Kafeero Paulo namusinkana ddayo nga nsoma naye kakati ebyo lwaki muba mubimbuuza mu budde buno nze ndaba ekintu ekikulu omulamwa gwe muba mutunuulira gwakuziikula Paulo eyo interview bwe muba muzaagala ezo bwe zityo zibeere mu biseera by'eddembe kati siina ddembe lye nnina nze nnina obulumi ku mutima njagala tutunuulire nzikiriza abantu ofunye opposition okuva mu bantu ab'enjawulo abantu abagamba zikula wamu nedda so bano ab'enganda za Kafeero lwaki olowooza abantu bagezako kuluma nga banganda bano bogamba abayinza okugibwako obutafaali tufuna ekituufu tebannavaayo kubanga bakudifendinga okusaidinga naawe nze kati ng'omulamu wange Nantongo sinawulira ddoboozi limuvaamu sinawulira kyayogera tannavaayo yadde okunziramu ekigambo ekisinza kuwaayiriza muntu eyo sinamuwulirayo omwana abaana be nandigaye nti Ddube sinawulira Ddube bw'agamba nti nze maama tebakola ki tebampaayo kunzijjako musaayi bano abali mu kuleekaana be bano abeeyita baganda ba Kafeero ate nga nze Paulo nze nga ye teyakerako kundaga naŋŋanga nti sezaala wange era teyakerako kundaga famire eyo ate omusajja bw'akeera n'akuwasa abantu ab'enganda bakulaga bw'ogenda nabo kati nze muli awulira ng'akiwakana kyabaakola afe agenda abuuze Kafeero nti ekiri ku nsi kituufu adde atubuulire bwe kiba kisoboka maze kati bw'otandika okuŋŋa nti Paulo bye yaŋŋamba si bituufu nze yaŋŋamba kati nkole ki era teyamundaga era ekirungi n'ebbaluwa mwazirabyeko ku mativi agamu ng'aziraga naŋŋanga ze yawandiika nga yeebuuza n'abaana ba Paulo nga tabamanyi kati naŋŋanga bw'aba yafa nga tamanyi baana gwe nnende gwe yaleka ku nsi obayingiramu otya okubamanyi oli awandiise yali akuzaala nti simanyi mwana wa Kafeero yadde omukazi kati gwe yazaala naŋŋanga oba obamanyi otya ye question yange ate kati ssaawa zino sikyakumanya oba ono mwana wa Paulo oba si mwana we nze kyenjagala butamukola ki butamubomolayo kumugjayo kubanga ebyawongo ebijja okuddirira ebizibu biribeera bingi kubanga bo bali ekigendererwa kyabwe kirala so mu kuva mbulamu bw'ensi mwali mwenna wasikumbi yava mbulamu bw'ensi ng'ali naawe yakulekera ekyapa tonafuna resistance abantu bannakulumba lwa kyapa ate ekyapa ekyo gwolowooza nti obudde buno bwonna bukyafa babadde bamanyi n'ekyapa gye kiri nze kino ekintu bwe kyazze kyanjogeza n'ebyama bye nali nasirikira kubanga ekyanvizisayo okwogera ku kyapa kino babadde balumba abaana bano abakulu nga bagamba nti abaana batunda ettaka bali mu kyalo batunda ettaka kyenavudde nvaayo ku defendinga abaana bano n'okulaga ensi nti abaana be baga nti batunda ettaka Paulo kwali ekyapa nze nkirina
nze sikwatangako yadde olukoba okutundako yadde inch n'emu era nayogedde kandi ku CBS nengamba bane omuntu yenna eyagula ku ttaka lya Paulo oba wagula mpewo kubanze sina muntu gwe nali ntunzizza ttaka ekyo kyekintu Paulo kye yali asinga okweraliikira ng'agenda okufa nangamba byonna bagenda bikujjako emmotoka bazikujjako buli kimu nangana erwana tebakwata ku kyapa wenne base bajja kuntunda kubanga yali abamanyi abantu be yali amanyi abantu abo abamwetorodde kye bali era kyesisobola kukkiriza kubanze n'abaana be nabagambye nembagamba yes ekyapa kati mutegedde nkiina neesinza kukibawa era bwe ndiba wa kukibawa nze ndimanya kye ndikola naye nga nina okusooka nenkola ki nenzijako ekaze ekijja nendaba nga mukwano gwange ekiraamo kye kituukirira ng'awantu awo tewasobola kutundibwa kubanga abajjudde obuvuyo oyinza okukwata ekyapa ng'ekyo n'okiwa abaana ne bakibajjako nze interest yange si kutwala ttaka singa nali wa kutwala ttaka nandibadde nalitwala kuba badde tebamanyi na gye kiri kituufu nze kyenjagala utasimula musajja ono bamuleke n'ekitiibwa kye ate n'ekintu ekirala kyenjagala abantu bano bategeere bo bwe baba nga baali baganda ba Paulo nga si bakwano be kisoboka ne Paulo yalina abantu abamwagala ku mutima abantu abasula bakaaba bantu bankubira essimu nga batema emiranga bategeere nti ekintu kino kye bawuza nti baziikula Paulo bazza abantu mu maziga bazza abantu mu nnaku bo bakifudde ekyessanyu bakifudde okubeera kuba banyumirwa ndooza balina n'amaalo baagala nnyo okuba ku TV yes balina amaalo kubanze ne TV ezinkubira kati nze sikyayagala n'ebyo bikamera era nabavumyevumye dda nembagaba neemundeke nze siina ssanyu Bisilikilwa lyennina ekintu nina ennaku yange naye kati abo baagala butaala baagala kukwogerako naye tebamanyi nti ekintu ekyo kiruma kinyiga abantu balina ennaku Paulo yatuuka nga wansi nga si wa abantu abo abamuliko oluganda bokka yali akolera abantu bangi abaali bamwagala kituufu so Bisilikilwa katono okubuuzaako ng'olina ekyapa ekyo waliwo tugambye batuwulira ennyumba z'ezzana ekyapa ekyo kiri kyawa ky'olina abaana ekyapa nze kyennina kyawali Paulo we bamuziika kyennina era nze neebuuza muntu kya trespassing n'alinnya mu ttaka eryo nga tansabye lukusa kuba right now nze nina ekyapa nze nina obuyinza awo ng'ogendawo otya n'otandika okusimawo amalaalo nga sikuwadde buyinza kubanga owedda mbawulira baleekaana ayogeranga ani kati njogeranga Bisilikilwa yes Bisilikilwa katonimu okubuuzaako for the benefit of awuliriza ku radio saawa zino wali ne Kafeero temwazaalayo mwana n'omu abasinga ndowooza epoint nga gye baagala okuleetawo anti luli banvumanga bugumba tewabuulira ku mawulire kituufu akati bwe baalaba nga nzadde bagaye nti nali malaaya najjangamu embuto n'enzisula kwegala nolaba abantu abatalina magezi ate balowooza nti abantu beerabira abantu b'ensi eno tebeerabira era baalabanga nti Robinah mugumba nze n'ekyanzaaza nali njagala kujjawo ki kintu ekyo kya bugumba kye banvumanga era nakeera n'enzaala omwana ffe bwe twagezaako okunoonya omwana bagayinozi abawera 3 mu Uganda wano besinza kuzza ku radio oba ku TV banyinyonnyola ne baŋŋamba Paulo alina low sperm count okuzaala kwe kuba kwa chance era ne mbabuuza nti ng'ayina abaana abakulu ne baŋŋamba yazaala abaana bano abakulu yasobola kubanga obulamu yali akyali muto ate nga tannatandika kunywa bintu ebyo bikola ki era ky'oba olaba nti abantu abamu babuukira ensonga ze batamanyi waliwo omukazi w'eyo Lugazi simanyi yazaala omwana bamuyita Kate aŋŋambye ggwe Paulo ogamba otya nti teyalina maanyi ga kisajja mpozi gaggweramu mu ggwe yali takwagala mugambye oli musiru tomanyi na luzungu low sperm count kitegeeza maanyi ga kisajja kwegamba obalaba nga babuukira buli nsonga nze kati nkunnyonnyodde view yange nze kati munjogeza n'ebyama bye nnali nsirikidde ekyo ekintu banvuma ne banvuma obugumba nasirika ne ŋŋamba Mukama ajja banswaliza era yabaswaza ffe bwe twagezaako ekyo kye baŋŋamba ate nga naye bw'okitunulamu oli yalina mukyala we Maria mu kyalo gwe namusanga naye yamuzaalamu omwana omu nze nali e Kampala omwana n'omu yabula kati kyoga nti omukyala ng'oyo omukyalo gwe bawasizza bamuwadde amaka bamuwadde emmotoka eryawo yandiganye okuzaala abaana omuggwa mu lubuto tasobola gaana kuzaala nze mbalayirira nga nze Bisilikilwa njagala olamba olunaku luno ye enjagala gavumenti egiddemu naye sigambye nti abaana bonna bajja kubasiba Kafeero naye ng'abaana abasinga nabo mwalabanga nga beekalakasa ku TV mujja kulaba nga DNA bawanzi naye njagala abo abaagala okusima Paulo bwe bagamba nti bamusimayo
balidda ne beetondera abantu nga bamaze okusimayo omusajja oyo nga n'abaana abamusibabe tetulishiwa kato kiraba naye nze ngamba tekijja kubaawo ngenda kulwana nfiirewo eno ensonga buli muntu agyesimbamu siina gwenja kutya siina gwenja kutaliza siina gwenja kutya kuba bakozesa oyo Ssenkubuga azannya emizannyo bamukozesa nga threat gyendi mbu balage nti yabakulembedde okugenda okusimula amalaalo kuba mulabya okubukedde TV ng'aganze sirina buyinza kati nze bwe mba sirina buyinza ye Ssenkubuga yabujjawo mu mikwano gya Paulo egy'okulusegere teyaliiko nze nali nzijanjaba Paulo Ssenkubuga saamulabako nga ndeetera yadde omutwalo gw'eddwaliro ye kati obuyinza bw'okuba obuyinza ku Kafeero nze Ssenkubuga yalina obbumpa tebasobola kusima malaalo ge ekyo nkikkaatiriza bwe banaapenetratinga ne bajjayo Kafeero ne bamugjamu amannyo n'agaabwe bajja kugajjamu bagandeetere wentudde kitegeera ekyo nkikubuulidde nsonga tumaliriza okuba ku lw'obudde njagala kuleka obumulemu kuba ntegeera nti amasimu agakukubirwa bangi n'abantu abakwogeza bambi bangi ate ng'embeera gy'olimu si nnungi kooti eno ensalawo yaayo baani abawaabira ddala mu kooti abawaabira mu kooti ye mwana wa Naŋŋanga ye yagenda mu kooti n'awaaba n'asaba olukusa olwagenda aziikule Kafeero era bwe baamubuuzizza nti kiki kyofa ye yagaye nti ayagala kuggyayo Paulo amuggyeko obutaffaali agende akuŋŋanye abaana ba Kafeero akebeze abatuufu addemu agende kajasa claiming ennyumba gye baatunda addemu agitunda abagabanyiza abaana ne mugamba naye nga tonnagenda ku ebyo lwaki tosooka n'oleeta taatawo bye yabba n'obikomyawo n'ogamba nti kati katusooke tuleete bino taata waffe bye yabba bye tuba tutandikirako lwaki alumba eno ennyumba abaana gye baakatunda ate n'abaana bwe baba baatunda ennyumba baatunda yaabwe kye muva mulaba temwandabako nga nvuddeyo wandabako mu mawulire gonna nti Bisilikilwa wuuno agamba lwaki abaana batunda neera ovuddeyo ku nsonga eno ndala nze ensonga endeese yeeyo yokka era bw'eneetuukirira mwenna abankubidde amasimu oba TV oba ki era ndidda ne nebaza nti bannange mwebale kye nali njagala kya butaziikula Paulo naye bwe banaaba nga bakyayinsistinga muziikula nange nkyalemera ku kigambo kimu nti teri kumuziikula so bambi nga nkuta njagala okwebaza olwakaddeko bambi mukyala Bisilikilwa n'okusaba simanyi oba oyina abantu abakulina oba oyina balooya n'abantu b'oliko nabo kuba nti mulwana olutalo luno kuba abantu bajja kwagala okuyita mu mateeka nga bamanye by'amateeka abateekewo omuzinzi naye simanyi defensive point yo weeri naye nze anti kaakati mulimu abantu abali bakwano ba Paulo nze sisuubira nti Elias Lukwago oyo omwami Elias Lukwago munnamateeka teyali mukwano gwa Paulo sirowooza nti nga nze bwe nali mmanyi Paulo n'omwami Olukwago bye bali bakolagana sisuubira nti omwami mu nsonga eno anaatuula simusuubira kutuula era bw'anaatuula nja kuba so disappointed naye nga simusuubira kutuula kuba yayina omukwano ate Elias omumanyi bw'aba amukwano gwa muntu ayimirirawo bulijjo mu mulaba kati mwene ensonga mwatajjire kituufu bwe kinaaba mu mateeka mmanyi oyo ajja kihandolinga so mu illegal institutions so obako obusembayo eri abantu abatuuliza ku 90.8 Metro FM essanyu ly'ekibuga mukyala Bisilikilwa mbenga nkuta obubaka nze bwe nandibawadde abantu bonna abaliyo nga bazadde n'abatali bazadde nga bakola ebyabo bakola ebiraamo ebitu kwegamba balame nga balamu ebiraamo nga biriko date biriko balooya oba bya video kwega kijjengawo enkaayana ate n'abazadde ffe bennyini abazaala abaana tukuze abaana nga tubalaga nti tebalina kye balina abaana bakule nga balina emyoyo egikola ki egyekolerera naye omwana buli lwakula nga amanyi nti taata wange alina faamu n'akula nga gyatunuulidde kwetema kwe kuddako yesebo so kati ni mukesta kubuziza omugenzi mu kuva mu bulamu bw'ensi yaleka abaana ameka gwe b'omanyiko ng'oggyeko bana bakayana abatanakola kati nze kyekibuuzo eri nze kijja kuba kizibu kubanze bwe nakugamba nti abaana bana nze mu kwekakasa okwange nali nsuubira abaana bataano era omwana ono gwe baawa obusiko ono Martin simanyi lwaki yatya omusaayi kubanze kati kwaba abaana abasooka abo nali mbeekakasa naye omwana bwe yatya omusaayi nange neewuunya sikulimba kituufu oba mutuufu naye nze simanyi nnyo baana ba Paulo nti basukka bwe baba abangi ennyo bayinza obutasukka 6 ku lwange esebo so naye abakayana ate kati namba esusse namba yeeyongeddeko beeyongereyo naye gavumenti kino ekintu mbadde nsaba ekibeeremu gavumenti erina obusobozi obusobola okuggyako abantu omusayi ne baba abaana 2
kisoboka n'abakawuka ka covid balaba ne baba bawera gavumenti ekikola ki kati nzaawo ndaba awo wenkowolera ne ngamba bannaye President Museveni gyaliyo naye andivuddeyo n'ayingira mu nsonga eno si kutuwa ssente naye kati ebintu ng'ebyo kubanga ye bwakeera n'alagira nti kale abakayana baluwa laabu yiiyo ne bwe muba ttata ttaano bazijjako omusaayi ekituufu ne kibaawo abantu ne baweerawo nga bawummudde naye nze bano abakyala ndaba batandise dde okwekwata ku bisubi kubanga ababadde tebalina kintu kye bamanyi nti Paulo n'abasawo abazungu bamukeberako ku kintu ekyo era obalaba bali mu kuba masimu bwe banvuma bwe bakola ki naye nze nabagambye tewali kivumo kigenda kunzijja ku mulamu ate kikyesivumwangako nze ne bwe banaakwata ekizindano ne batambula nga bayimba erinnya lyange nga banvuma kati nkulayirira tewali kintu kigenda kunzijja ku mulamwa Paulo tebagenda kumusima era abamuwagira abamwagalanga abakyamwagala ekyo mbakakasa njagala bagume Paulo yaleka mukwano gwe era ndi mukwano gwe nja mulwanirira paka. Okay. Njagala okwebaza bambi mukyala Bisilikilwa okubanga tutuwadde akade wano ku 9/8 ennyimba ezinza okuweza akabi mu wiki n'olugambo lubadde mu wiki bambi tufunye saidi ye so abawuliriza tetujajinga naye tuwulirize nnyo omulama gw'omukyala ono bambi gwaliko kuba imagine ekifaananyi nawe kyeteekemu ng'obudde mulamu bw'ensi naye ng'ate bewalekawo ng'abantu ate tebali bulungi tebatoteredde so mu mbeera eno bambi mukyala Bisilikilwa njagala okwebaza olwakaddeko bambi kuba nti otukutte nange neyanziza so neyanziza nnyo nyabo nkuweereza ka message ku WhatsApp awo nandisabye oba olinayo ku bifaananyi byo nga 3 birina obimpeerezeeko njateeka ne exclusive eno ku YouTube nga njimaze wano ku radio neyanziza nnyo nyabo nange sebo Yes, so oluvannyuma lw'okubanga ofunye exclusively interview ya mwana mwala oba omukyalo yamanyikiddwa nga Bisilikilwa yali omukyala yasembayo kubanga ali mu bulamu bw'omugenzi Paul Kafeero yava mu bulamu bw'ensi nga bali bonna teyakkiriza kuba nti tebali bonna yava mu bulamu bw'ensi eno nga bali wamu nga bali bonna babiri mujjanjabe yali naye paka yava mu bulamu bw'ensi so bwetu okyatambula twagala okuba nga tubebaza bambi kubanga musubscribe nga mukone ku kade kikoneko gikoneko ne munagikoneko tukivuga ekyongera okuba nga kigguka mu mbeera eno so njagala okwebaza bambi kubanga mbadde balabi balungi bawuliza balungi okuba nti yonna gye tusinzira yonna gye tuli mu 15 mu 5.4k naye mbasaba bambi mutukiguse tukyambuse tukyongereyo kyongere okwambuka bambi temutusuulirira kyambuke twagala tukivuge naffe tufugeko ensonga tuwere emitwalo 10 katwagala tungire omutwalo tuve ku mutwalo tubenga tukyongerako large upon yourself abantu ab'enjawulo agamba tya Joweria Ali okuva South Africa large upon yourself Nakaisa Florence large upon yourself Uncle Sam okuva Abu Dhabi UAE tubagalira ddala n'abantu ab'enjawulo bambi ababeerako nga musitreaming live nga musubscribing nga muwulira ebintu byaffe eby'enjawulo so eno embeera nabagamba tukola video tukola audio tuyigiriza ne production ya audio tuyigiriza ne video editing wantusangibwa Namasuba ne Makinde Besili na Billy tuba nga tuyamba abayimbi n'okukola promotion ku radio TV ne airplay so bina tubikola iMac iCode processor game changer Rupee 2020 bwento wentambula bwento wenzia channel yaffe eno musubscribing tulaga abantu amanyi nti Uganda Africa East Africa we tuli trendinga mwe tuli mbantu bambi mbagala nnyo mwebalidde kuba nti mu twagala nnyo musubscribing amba ku channel yaffe large upon yourself I sign out. Thank you so much.